Inside Story Uganda, real source of political updates. Tunyumya ku nsonga ezitukwatako nga bannayuganda naye kusookera ddala kutegeeza eggwanga mwe mwenneeyo gye muli nti freedom fighter number 1 atali mulala retired Colonel Dr. Kizza Besigye enkya aweze emyaka 7. Enkya. Era tumwagaliza amazaalibwa amalungi, tumwagaliza ebirungi yonna gyali mu mutima mu mwoyo, tumwagala nnyo era tumulowoozaako buli lunaku, tukola kyonna ekisoboka abannayuganda okumanya nti teri mulwanyirizo wa ddembe mulala ku ggwanga lya Uganda okujjako Dr. Besigye oyo mu kyasa kino va ku biri ebyedda kuba byalimu abaabwe naye kino olaba Archbishop yeegaana mukama we Yesu Kristo. Archbishop Kazimba tewamuwulidde yagambye naye alina obulamu ndi muntu ekifo kyalimu yandikinyuse kuba takimanyi buvunaanyizibwa bwakyo, takimanyi. Sabalabirizi yatuwemudde nnyo talina bulamu ye, ali ordinary nnyo, muntu wa bulijjo, n'eddiini teyanoga. Nze ndowooza nti n'ekifo yagulirira kigulirire. Manyi kakati tulina kwogera kaati takutuukaana kuba Saabalabirizi kuba yeegaanye Jesus Christ yamwegaanye, naye ffe tulina omulwanyizi w'eddembe ye retired Colonel Dr. Kizza Besigye. Happy birthday my brother, happy birthday my friend, happy birthday freedom fighter, happy birthday Uganda's biggest anchor for freedom, for justice and for peace. Kale bwetyo tutandise ne Masalamu Musumba leero azzenga mukaawu nze siri mukaawu, nze ndi wa bulijjo. That is the basic truth. Ffe twayagalako tubeere ne Saabalabirizi w'eggwanga lino nga ye Bishop Cyprian Bamozi, ne bamulwanyisa because he stood for the truth and he stood for it in spite of everything. So nina value, nina kwempimira. Tulina ekipimo kye tupimiramu. Ono wa bulijjo bw'aba takisobola akireke, ate babirwanira, naye babirwanira lwa baasa. Baasa ye yaba influencinga teri kirala gwe walabyemu eddiini kubanga neweegaana n'ojuliza ne Jona Muluumo eyattibwa mu ntiisa bweti. gundi Bishop Misaili Kawuma yali musajja nnyo. Lovely man Misaili Kawuma. Era batwala oyita ojjoko mu enamirembe Misaili Kawuma wakati mu mbeera yali enzibu. Yabyogera. Misaili ekituuti kyakwogera mazima. The truth will set you free. I am the way, the life. I am the way, the truth, and the life. I'm constant reminder. Ngonyumiza. Yagambye alina abaana. Abali mukomera tebalina baana, tebalina bakyala. Alina omubiri. Oh my God. Bwe yayambala. Tonyiza ndeka. Ndeka. Saabalabirizi yandibadde ayogera amazima amatuufu naye baasa motoka amazima ze zibali mukamu, era buli lwayogera asooka kutunuulira ka baasa, bonna batunuulira baasa. Kati omuntu sizezo eza Yuda Isakarioti tezaali baasa, yali baasa. Bannange kitalo nnyo eri eggwanga, tetujja kuluma mu kitalo nnyo. Nene Bishop Semwogere juzi yatya okuteekawo okusaba naye teyeegaana Yesu yamwegaana. Yagamba nti ŋŋenda kugumira ekiteeso eky'omukulembeze
obw'eggwanga nga Yesu bwe yagamba nti ebya Kaisali ebya Katonda byaki bya Katonda teyamwegaana naye ono yamwegaanidde ddala misana ttuku mugandula yennyini tulabe nnyo kati kitegeeza ani akyalwanirira omuntu wa bulijjo ffe nnyini ffe tulina okwerwanirira Dr. Besigye ali mu kkomera atulwanirira naffe twerwanirira ng'abantu teri gw'obanja naye ekinnuma be bantu abeesimbye mu bifo bye batasobola kuba bw'obeera omukulembeze w'eddiini era oba omukulembeze waki wa ddembe ly'abantu eddembe erya buli kinoomu eddembe ly'ensi Bible has never been adjusted tebeerangako amendment nga constitution ekigambo the word basajja mmwe mutuwemudde nnyo ekitegeeza president institutions ng'ezo zandibadde ziyambako okwogera ku mazima ate yazibribinga dda ne ziba nga tezikyayogera mazima waliwo lw'oyitiriza okublaminga president naye bano basajja banne ekirungi temuli mukazi basajja banne kituufu buli omu alina mandeeti eyiye buli omu agikole alina olubimbi lwe yes alina olubimbi lwe alina ebimufuga alina enkola there's a tradition bano si be basoose gwe wawulirako Eric Sabit Archbishop wa Uganda Rwanda Burundi and Bogazaire nyabula abo tebalina masimu tebalina baasa tebalina mmotoka balina mutima ogw'okuweereza kye baali bakola baali bakyagala nga era bakimanyi era bakituukiriza Mukama abawe empeera gye bali Janani Luumu wakati mu mbeera enzibu nnyo yali ya Amin yamugambako yes era nabo ne batugamba mbu tukuze ekyo bo bennyini bakilobinga mu parliament bakuze omanyi nga ba protestant tebalina sense tebalina batukuva kyekyabaawula ku bakatuliki kyekyabaawula ne Roma amwe temulina ekyo kyekyabaawula naye ne bakiteekamu ne bakinyigamu nazo baasa ezigenda eri buli kiseera nkutegeera bagamba nabo balina abajulizi Namugongo naye tebakiyisangako mu ogani yonna eya Church of England bakopera babuukira kyabakatuliki kati nabo bakisabirako budget every 3rd June bakisabirako budget mutawaana nabiki bye mutamanyi please make it just a tourist attraction it's enough but not a religious not a faith thing because you don't believe in them you don't anatwogeza n'ebiri wansi w'oluli kaakati twafiiriddwa omubaka Helen kitalo bambi nakimuli kitalo bigambo ne biyitiŋŋana yafudde atya yafudde ki I see a lot of obujagalavu all over the place bamujjanjabidde wano ku ddwaliro liri ku eddwaliro must be held accountable Lord awali eddwaliro awo bandibadde batunyumiza ennaku zino abantu tebakyafiira ku mmeeza kuba oba okoze enough tests enough understanding omuntu gw'ogenda okukolako nga taata wange kati toyinza muteeka ku surgical table kuba oba oyagala afe oba ogeze kumutta kumusaddaaka w'omusirisiza omutima tekudda naye n'omwana omuto nali naye mu kuziika mukyala mu Fumbiro eri Busiiro Busoga she was full of life I know death can catch you any day naye mu ddwaliro kyogamba tebakoze kimala bwe kigambibwa nti mu ddwaliro tebakoze kimala era tebakoze kimala abo setaagana kubuuza tebakoze kimala
bwe bamusirisiza ne bamulongoosa bagenze okumumaliriza nga taliiwo ne bagezaako okukanga omutima na biki byonna ne birema. Omanyi abasawo sizoni eno bakolerera ssente si bulamu abasinga obungi. Ate nga dokita eyamukozeeko Dr. Castro abadde yakava South Africa. Asooka tubuulire munnange nze sijja kunyumya besimanyi naye nze awo ndabawo ebibuuzo bingi. Ndabawo ebibuuzo bingi ate batuyambe biddibwemu mu lipooti ya poliisi oba y'eddwaliro. Medical board tubuulire abasiiba boogerayogera bye batamanyi batubuulire because waliwo medical board waliwo ne investigations eza police because that for me is suspect. N'engeri gye bamubuusiza mangu ago bamutadde mu ambulance agenze Kalangala. Hey guys, that should have been sealed off as a crime scene first. Nebasoka bakola investigation is. That should have been a crime scene first. Naye ne bamwanguya. Omulambo ne bagutwalira we Kalangala. Zunza. Gwabadde gubanja kyegulo. Gwabadde tegulina kye gubanja. Abantu baleme kumanya kiki kye musiba. That is already suspect. That should be a crime scene number 1. Kati you are feeding the public. Public mujiwa raw material. Jamuta source na ku analyzing. Munyumya bibozi about people's lives. What happened? Nga mwe bakolezi bafa ba National Unity Platform temuguna kwata mulambo muchichi banange mupakuka ki wate kokubera postmortem yetengeredde nedda an inquest okubuliriza okusinga kaawo. This is a human being and a person of that stature. Mumalaga gaddusa mulambo kugenda Kalangala bumugenze nagwo Kalangala bannange nebuuziza nabadde busoga ningati bwatusedde Kalangala byawedde dda kakati bano obwo buvunaanyizibwa ki of a political party who should be asking questions. What happened? What is this? Secretary General bwani badde buvunaanyizibwa bwe nyabula musagira nnyo mu byobukulembeze. You know, you people don't know what leadership is. You play with it so common-like. Obulamu tebabutwala bwe batyo, especially of a leader. Gwe mwogeddeko ebintu ebirungi ennyo naye nga obulamu bwe mu butembeeyeza so cheaply like that. Bulinga omulambo ogwafiiridde mu kasasiro. Not at all. It's sad. Mutugamba ki? Abadde mukozi mulungi yafudde atya omukozi omulungi? Omwana omuteesa yafudde atya? Omanye ebyo byanzijukiza ebya Nebanda. Kinasoose okulowooza era we nakirabye ne ngamba Nebanda bwe batyo bwe baawuubawuuba ye nno baagezaako ne bigaana naye bano bawerekedde enkola embi ne bagiwerekera. You accept a body as a party, you accept a body that is suspect. You go with it where Parliament wishes should be defending Ugandans. Naye ewerekera body etaddeko program. What is the hurry? What is the hurry mukwana? Sikitegeera nalabe program speaker ng'agifumiza. Bano bantu ba bulijjo nga speaker afulumiza program n'entya n'engamba bati amangu bananga ab'e Kalangala mwandikubyeko oluwungu ne mugamba nti naye kitya kiki
bwe mutya bamusazeewo okusiibula mwana muwala mu ngeri eyeeyi ekiwunjukira. No questions asked, no accountability. Kati tulaba ambulance zigutambuza kati guvuddeyo Kalangala nabidyeri ng'odabadde omanyi ngeri y'ekidyeri eyo ekigendako emmotoka nazirabye patrol za poliisi nga zigenderera ku ambulance. Guys, this is obscene. This is wrong. Very wrong. Please. Please. This is wrong. Parliament eyo tewamulina health insurance. Ne bw'obeera nayo bw'oba ofudde oba ofudde naye omuntu tamala gafa bw'atyo, omukulembeze tamala gafa bw'atyo. Ne mutunyumiza bunyumiza nti yeevuze ne yeetwala. N'apostinga nti I'm going for surgery. Omanyi na buno buposti nabwo butuyitiriddeko. Abantu batanyidde mu bulamu bwabwe. Yes. You know, nothing is taken seriously, but it means taken like an Instagram celebrity thing every day. Yeah. Live. Oyo kati yasirise. Nga posting ekintu nga nti ngenda mu theatre. Kiringa ekyo abulijjo. Leaders don't behave like that. They don't. There's a code, there's a standard of leadership that we are eroding in a hurry to get likes. Ndisimanyi n'abantu ba transactinga bulamu bwabwe bwonna ku masimu. Ndi wano, ndi ku kino, ndi ku kiri, ndi ku kiri. Omuzannyo guyitiridde, you guys. Enough. Kati mu kiseera kino kye kirina okukolebwa gwe mukulaba. Byawedde. Kyawedde buli kimu mwakiyiseeko. You overrun all the breaks. Tewali kati kikolebwa. Kuziika. Oyo naye bamubikira awo. It's like statistics. And naye yagenze. Next is by election. Kyekiddako kati bantu batandise dda kukuwabula bamwerabidde nyabula omwana oyo namulaba omukolo gwa kabaka birthday run namulaba ebusiiro okumukuziika mukyala wamufumbiro kati bunyumyako bunyumya. There's negligence, total negligence at many levels. Naye kyo tekyetaaga kumanya nti abakulembeze nabo batalika okumanya amalwaliro ge balina okugendamu. Mbabuulidde nti omuzannyo guyitiridde n'abantu okwekuba enjawulo. Abantu beekuba enjawulo. Era okyogedde ekigambo ekyo kye kisinga obukulu ekyo. Banaye twekuba enjawulo. It's like tuli ba Katonda buli kimu tukisobola. So tekiwa budde na buvunaanyizibwa kye bwandiwaddeko. Omuzannyo guyitiridde. I'm telling you. Omuzannyo guyitiridde. Mu buli wamu buli kimu. Bantu beekuba enjawulo. Nze n'ekintu kyesizannyiramu. Bulamu. Obulamu bwo sibuzannyiramu. Ebirala byonna mbizannyiramu. Kubanga bw'obuzannyiramu ogenze togenda kudda. Ate teri spare. Obulamu tebulina spare. Teriyo second chance. Tebuliiko spare. Bajja kwanguya bagambe nti inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Era bwe byatandise dda. Era butandika. Era bwe biri naye mutubaleemu amagezi. Waliwo okwegayaalira naffe kwe tuyitiriza. Kubanga omuntu ng'atali wa bulijjo toyinza kwegayaalira kutuuka awo. Toyinza kugayaala bw'otyo. And you go alone. Bwe yagenze ne sisita we, waliwo sisita we gwe yagenze naye ye yabadde next of kin.
Womunju yangambye womu family. Era bagenze babiri ne sister we. Anyway, katubikomyawo. Mukama amwanirize. N'ekitalo nnyo. Kitalo. Kale we tetumanyi gye twava, tetumanyi na bwe twajja. Mwana what? You know? Ngenda oluusi ne neebuuza naliwa. Nga tutaba kujja. Nga sindajja wa. Naliwa. Naliwa. Ne manya ati. Bwenti. Ndagawa. Nayo tumanyi. Nayo simanyi. Kakati lwaki? Lwaki mala ebiseera okweraliikirira? Simanyi bwe najja. Mama musomo nja kuzisenteko. Lwaki omala ebiseera okweraliikirira? Neraliikirira muki? Simanyi bwe najja. Munyumirwa. Bwe tugenda ne tujja ku nsi. Nitujinyumirwa mwana wa tetwagala givaawo. Bwe kiri. Kiringa oli eyanyumiza nti abalongo baali mu lubuto. Beegeya nti bagambye tufuluma. Nti aha. Naye gye bagambye mbu omusana mungi. Tetujje. Bagambye noise nyingi. Tunaaba tutya. Nga tebabazaala. Nga tebakula. Kakati bababuuza nti muddeyo mu lubuto lwa maama baga nti ate yeddika. Kati naffe kye tulina okumanya nti bino byonna si byaffe. Si byaffe. Tukole ebyaffe. N'ebyaffe bitulamye kakati tugenda ku byabalala tukole bino tuli wano. We tuli. Tubeere bulungi twetereze. That is all. Kale bwetutyo bwe tutambula. Mama Salamu. Waliwo etteeka lino Sovereignty Bill. Etteeka eryo ndooza waliwulidde nti no liri mu kuteesebwako. Naye etteeka lino naye tebaliyita bwe batyo. Babayita protection of sovereignty. Protection. Ako tukongerako. Ate kakati mwe mukyogera bubi. First of all bw'okawulira omanya nti tebamanyi Luzungu. Yes. They have no clue of what they are talking about. Sovereignty is sovereignty. It is provided in the law called the Constitution. Ate kikuukerako birala. Yes. Lyemalirira, lyetengeredde, litegeerekeka. Sovereignty is sovereignty. It's constitutional. It is who we are. Who are you? Mu territory gye tulimu ya Uganda. Sovereignty is sovereignty. Naye lwakuba mambi Oluzungu kizibu nnyo naddala mu bantu abakulembera eggwanga lino. Buli kimu bakiteekako spin. A spin. Because sovereignty is sovereignty. Teyongerwako. Era omuntu eyali amanyi sovereignty ye Idi Amin Dada. Oyo superstar yali amanyi sovereignty. Yamanya kuba sovereignty gye twandibadde twogerako is sovereignty of resource sovereignty. Ani ali mu byobugagga bwa Uganda baani ababirimu. Ababirya ku bannansi. Sovereignty is citizenship. Full stop. Abazungu balina kye bayita common law, which comes from common sense. Common law. Yes. Era common law yefuga. It's what we copied. These laws should be coming from the union which we made. Abasoga obwannannyini babukola batya. Abaganda obwannannyini kyeki. Fe Abaganda. Nowuliranga you are proud. Fe Abasoga. Bwe bwe tukola. It is ingrained in our value system of who we are. Era bwe tuba twogera ku sovereignty, twandibadde twogera ku sovereignty first of all of a citizen of Uganda. Ne tudda ku sovereignty of the union of Uganda. Omanyi bakyerabira nnyo. Balowooza nti bulijjo amagye ge gaakola eggwanga lya Uganda. Nedda baali Basoga, Baganda, Bateeso, Bamadi, Banyankole. Bebaakola Uganda. Era abo be balina okwogera. Si magye. Beba stakeholders. Beba shareholders. Aba union gye bayita Uganda. So sovereignty is about us. Ugwe nze. We.
Chovolaba mu constitution ya Uganda ekigambo ekisooka nti we the people of Uganda. We anyabula. Nega kati boogera ku sovereignty of you, sovereignty ya Uganda boogera ku foreigners. Kye kigambo ekinene ekirimu. Foreign agents. Sovereignty. Sovereignty. Manyi. Kitalo. But our sovereignty is who we are. It is our citizenship. It is our card. Defined by who a citizen is. If your grandparents were Ugandans by the year 1927. Omuyindi yali. Omuyindi yali. Mutumanyidde nnyo. Mama Musumba. Sovereignty, citizenship. Ebyo byonna bye bakola si bye byo. Baba baagala kulemesa ssente bagende ku financial intelligence agency. Ebyo bagende mu Bank of Uganda. Bagende mu Financial Institutions Act. Ebyo byonna bisobola. Ebyo byonna bwe baba bali mu ssente. Nga baagala kwavuwaza bibiina. Baagala kwavuwaza nsi. Bannabyabufuzi. Tebatusobola. 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 Eno ensi temusobola giwamba nga bwe mwagala. By the way, kino ekiteeka kye baleeta. Kyongera kubuulira bannayuganda nti abatufuga batulowoozaako ki. Ekyo. Tekyokka. Mama Musumba ekyo we bali kirengera. It is not anything else. Kyakupima bafuzi batumulimu. Batandise okutuwamba mu gi ey'okusatu. Bakulowoozaako ki? Batulowoozaako ki era tubalabikira tutya. Babbye ssente ne beegaggawaza. Kakati tebaagala tuboogereko ssente zaffe ze babbye. Kituufu. Owulira? Kati batuziba ddoboozi. Batweraliikirira n'olweraliikirira. Naye era muli batuufu. Okweraliikirira? Muli batuufu. Ate lwaki? Ne balwala muka akasujja lwe balimanya. Just temperature n'ekyukamu bwete. Bamanyi tetubaagala. Bamanyi baatutama. Bamanyi tubeetegekedde. Bamanyi tuboogerako bibi. Bakitegeera. Bakimanyi. Kyova olaba ssente baazijja mu bank ziri waka. Ziri ku standby. Ziri ku staaka. Ziri ku staaka. Bagezezaako okufera buli kimu. Time. Ne bakwata. Time. Obudde. Obudde. Nyabula. Obudde bwakutte. Naye bye mugula tebyetaagisa. Mujje tutereze eggwanga lyaffe. Okusinga okuleeta ebiteekateeka ebyo. Ebiteekateeka. You know, this is an apartheid law. Kituufu. This is an apartheid law. Rewritten for us. It is an apartheid law. Dressed up as something beneficial to Ugandans. No. They are creating another class. Bali abagagga babiri bagagga nnyo, abaavu twavuwalira eddala nnyo. This is an apartheid law. In disguise. Kati nze omuntu nga nze wange w'e Kasanda ow'e Busoga Kamuli yakola atya ng'etteeka abakulembeze be baalonda tebalina na kye boogera wadde ogenda oli basomesa. Era mmwe bamaama Salamu Musumba mwe muyambyeko. Tebakyaliyo bw'ab'e Kasanda bano ab'e Namwendwa tekyali. Abo bonna baagulibwa 2,200. Tewamanya? Nakimanya. Anti baabagula dda baabamala. Ku bbiri zaabwe. Beetunda ku 2. Buli mwaka ennusu meka. Siyinza zifumiitiriza 2,000 mu mwaka siringi 4. Vale. Abo bo
Chovola bedda tebakkirizanga bantu batetegeera biriwo kulonda. Tebabakkirizanga kulonda ne America bwekyali. Abantu bagendanga bamala kugunjuka. Nyoka nti kakati mwe mukkiriziddwa. Kati gwe omanye ekigenda mu maaso. Londa. Naye ow'Enkumi ye n'alonda bulonzi nga bw'alabye. Nange baleke. Tebatunyiigira. Nyiigira dda. Banaatunyiigira ebiri. Batunyiigira dda. Tewali kyakkola. Kaakati olwo omuntu waffe agenda kukola atya? Agenda kufa. Newankubadde yafuna 20,000. Agenda kufa. Agenda kufa. Akatomalirako biseera. Agenda kufa kubeera kye yapatana. Ekyo kyennyini. Ye yagamba nze mumpeemu. Yapatana kufa. Era takirinaako buzibu. Gwolina ebizibu. Oba tebakitegeera butegeezi. Simanyi naye takirinaako buzibu. Gwe waawuliddeyo ayeemulugunya. Kakati eyanyize. Mama nawe leka kuwuliriza. Awulira aze mbasanga ku mikolo ne mbaga nti bannange mwasimbanga layini ati munooni awagazi. Munooni awagazi. Munooni awagazi musimbe layini. Buti ki? Bawunagana buwunaga. Nga basimba layini etagambika. Oluusi neebuuza Mukama Katonda. Okuzaalibwa mu nsi efafaaganye bweti. Okubanga okwagala okugitereeza weekuli naye nga buli kisi bakitadde mu kkubo eri okulongoosa eggwanga. Buli kisi kino kyekisi ekisembayo ekitteeka lino. Ne apartheid South Africa bino byonna ebiteekateeka babikoppye mu apartheid South Africa. Bebabikolanga mu biseera byabwe biri. Era bajja wano batunyumiza Pan-Africanism, bajja batulimba bawagira Mandela ave mukomera naye kakati bebakola ebyababbuwa bye bakolanga nga tebamanyi nti bye bakola. Babimanyi n'okubimanya kuba babisomeeyo. N'ebimotoka bya tiyagasi babigula South Africa ebyasooka. Okujja okubakonko okubamaliriza. Okutumalawo. Nga enkola y'abali ey'abakabulu bagyegombye mu kukakkanya embeera y'abatuuze ffe. Abasaba nti nene enkola tewoomye. Naye nga nno twogera lulimi lwe lumu. Bagikoppa ku bakabbulu. Engeri gye bakubangamu abaddugavu. Naye nga Uganda egenda wabi. Batukoze bubi abasajja abo. Batukoze bubi nnyo. Batemu. Naye singa wabeerawo omukisa ogw'okuteesa ne President Museveni nga agambye nti nateese ne opposition. Bw'olaba nga omukisa ogwo gwandiyambye eggwanga lino okulibbulula mu buzibu bwe ligendamu. Ate kati naye ali mu kkomera. President. Naye ali mu kkomera baamuwamba. Naye muwambi. Bw'atamanyi birimbuga naye muwambi. Takyemalirira nga president. Era bw'oba otunula kakati obwa president buliko ne ba co-presidents. Co-presidents. Ono alagira n'ono n'alagira. Bana. Co-presidents. Eggwanga alifuga ne banne balala basatu. Alagira ne balagira ne apanga ne bapangulula. Alagira blue letter zaafuuka blue letter. Omanyi blue letter zaafuuka blue letter. Kakati bamusiba ne bi blue letter ebifu. Babimuteekako. Mbu. Naye era obiraba. Weebuuza nti president gwe twayagala ennyo. Amazima. Yali ategeera ebintu byonna. Yali amanyi omunaku. Yali amanyi omunaku. Ne President Museveni yakyuka nnyo. Bulijjo nkubuulira.
There's a Samwagala Bwagas. I loved him. Bambi. I believed in him. Mu biseera biringo kyali na muwala muto. Katonyumiza. Ngoleka byonna byokola ogenda owulirise. Omusajja alina vision. Omusajja Mesaya kama gwatuwadde. Naye bamukama yamuggyako mukono. Omukono gwe? Oba ffe baabonereza. Byonna tubitunulemu alabika yamuggyako omukono. Kuba wali yali superstar. Nga tolina nakyo oyogera. He got everything right. When he made mistakes, he corrected them. Yatuleetera n'okukola ki n'okweyibaala ne tutateekawo breaks zimala ne mugenda wholesale. Kakati waliwo akawakatulwa kana akalala kasimanya order biki oba city order simanya management order trade order trade order bamenye buli kintu kyonna ewaffe yonna yonna enansana Wakiso yonna abantu bali mu maziga bakaaba ewaffe Kasanda natuuse Kasanda nga bonna abantu bali mu maziga bafuna PDM twafuna PDM mwami Kwezi kakati tukoze tutya notisirika olwokuba nti nange bankola kali bawagira butava ku main kakati babajje ku main protect the gains protect the gains gains ziri wakati ze kiri okay abantu bakaba masika bakaba ki Kwezi bakaba ki abantu bakyalina bajja school fees abantu badde mu kyalo tulime ekirungi babagobye ku ssaawa ntuufu enkuba etandika season etandika bajje njagala okubuulira sirina tabu na trade order muli muti trade order nakola era nze nagaye nti singa kati nze executioner singa nagobye double clerk town clerk atanatereza wali namwenda we nalaba chapati wonna batereze tutereze gwanga tutereze tusimule tukole Buwenge mpya nali ngiyiseeko wali Kamuli mu municipality nga sikyagitegeera ng'enyirira Buwenge mpya wanyirira mwana wattu katutereze main katutereze main we namwendo tebanatuuka babaterezeza main nze ndi musiimu nnyo nnyo mu bantu abasiimu nze number 1. Lwaki oli musiimu ng'abantu babatwala ani tutereze gwanga awo tewali claimant road reserve season eweddeko kyebannumiza kyokka abantu butabawa notice emala ekyo kikulu kyo baakoze bubi bandi bawadde notice emala naye emputtu nayo n'abambi abakozi obasaasira bannayuganda balina emputto bwe batyo nno bwe baagwa mu tabo e South Sudan e Juba balongoosa akatale babagamba nti bannanga akatale tugenda kalongoosa tugenda kajjawo baba wa notice emyezi 6 ne babongera ku myezi 3 ne babongera ku mwezi ku weeks ngira tebavaawo era nga batutte emputtu ya Uganda bagitutte South Sudan bagenda okucyenca nga bulldozer zimaze okasendawo ng'ate batereka mu lisente zize banka zekibaka bage bakomba naye emputtu nekino kyo tebakiwaddeko gundi kyekibi bakoze bubi nnyo bajja okumakinga mu wiiki emu eyo nayo notice nasanga ennyondo nga zikuba ng'ennyondo ekaaba okufa obufi nga kurenzi zisitudde obuyumba tojja kulowooza nti maziga ye defense yo yokka no please grow up ebyobugagga bwe batyo si be babikola kakati nimpulira beekwasa trade license mama tamanyi nti trade license ziri fake
ku road reserve ko ungazetted trading area tamukimanyi mpulidde omusajja simanyi Walugembe abadde ku NTV leero anyumiza abantu mbwagenda mu court tata tolimba bantu there is no court road reserve tosobola kusasula no you can't never wagisasula license it was illegal nalaba newo waliwo wali ozimba walikayo bafuti nga 2 ana futi anaga walikayo kubanga Ministry ya Works yawa notice omwaka mulamba mu mawulire in the year 2014 buli lunaku nga babuulira Uganda road reserve 40 meters nali chairman wa district ngamba nti bannange batuwoninga tebamanyi na kumanyi they warned us 10 years ago 10 every day in the media print media akabaka wansi one for years naye mputu butu nokubeera desperate abantu tebalina omuntu bwatunda chapati n'abaawo you know naye chapati oyo yassa amaka chapati esamaka anti omusajja yeetambuzambu olweggulo nga yeekuba ekikomando nga addayo eka nga yeesaanya yes abakyala fe bamama baffe nabo bakolanga business naye ng'ebeera ya waka nga bamanyi tewa Hajati alina amagi alunda enkoko supplying amagi every Friday era ng'ebeera Friday tebakusiibako every day bareeka bajja bakuzungirako no it's a Friday naye kakati abazadde abakyala bawala bannange ennaku zino buli lweggulo aleka awaka n'agenda ku kitaala mu center atunde kasooli 20 naye ng'obugagga bwalese awaka buyitirivu yanditunze kasooli oyo awaka naye ayagala kutambulamu olweggulo waliwo ebirala byakolerako byaggusa we must get back to order we must kati ekwame kitegeeze nteekateeka eno ejja kutereza abantu bagikoze bubi tejja kukola nayo lwakuba bagikoze bubi abantu beetaaga okuterezebwa beetaaga notice beetaaga they need help kati weekwasa nti sente za PDM zonna zaafudde kale bazirye kale tuzibawadde muzirye temuzisasula tuzibawadde bazirye muzirye bakola amnesty awo nandibadde nsuggestinga mukole amnesty bazibawe ate oba mugabira abalala obuwumbi n'obuwumbi amazima gennyini ezo muzibalekere pass an amnesty and say buli yafuna PDM mu mwaka bweguti ne weguti finished muzisigaze katutandike bupya tutandika Uganda empya ekyo nno kikola amakulu ki Uganda ekipya enkya tugenda kujaguza amazaalibwa ga Dr. Kizza Besigye. Yes sir. Enteekateeka eriita enteekateeka esooka ya kubuulira ggwanga nti obununuzi awezezza emyaka 7 egy'omu Bayibuli gikonye mugezezzaako okumulemesa naye gikonye tuddamu okwebuulirira nti kasitampezi 7 Lwakabengo yabibagambira jadda agenda Lwakabengo edda Lwakabengo adda Bengazi yatugamba adda Bengazi luddemu Lukoye agenda kuwumula
ate nga abantu babadde balinamu essuubi kati okusinza ebyobufuzi by'eggwanga nga bwe bitambula bagamba omununuzi oluvaayo bw'ati nga batandika anti mbabuulira kye yatugamba akyuse mu constitution ye manifesto agikyuse mbabuulira kye yatugamba nga bwe mumanyi nga bwe mutegeera bw'ate bwe yatugamba bwe wanaabaawo ekikyuka tekijja kujjawo kye yatugamba kijja kuba ntegeeragana mpya naye nga kye yatugamba bwe kiti omanyi ye teyeebuzaabuza yali straight forward ali clear leka tetweraliikiriza nedda bwe kiri ate oba mwagala tebali kyabagamba fe abategeera n'abamanyi ebyobufuzi by'eggwanga naye Mukama Katonda yatuwa Dr. Besigye mulanzi tewali kye yatugamba kitalabise byonna birabise Kanoonya wamulaba ne Dr. Besigye bade musajja nnyo ebintu ebyo Kanoonya akantu ako kannyumira era Kanoonya takyusanga kochi konyogo Kanoonya akyali mu kunoonya akyatomera ebisenge bwayogera bino bwayogera biri bwava mu nyabula Kanoonya era yabagamba nti bw'oba osuubira nti ogenda mu kalulu owangule omukubo owangule embu bakulange Dokita yabyogera sajja oyo mwagala nnyo era neebaza Katonda eyamusisinkanya obulamu bwo buwulira bumativu ndi mumativu sibanja Bakanoonya bonna beyayogera bonna beyoleka bonna ate waliwo n'abalala beyaŋŋamba nze bemmanyi okyabasirikidde nkyabasirikidde waliwo yamuweerezanga obubaluwabaluwa ng'ayita mu nze genda omugambe bw'ati genda omugambe bw'oti mugambe bw'oti ng'era nange bwe nzija mbiro n'obuleeta obubaluwa n'aseka n'akutunuulira n'aseka busesi ate bambi n'akusaasira oza obigitana eyo manyi n'aga nti eruweero kino twakiteesa na kino eyasooka okutuloopa yoyo era zeemu alina byakunoonyako muveeko muveeko and it was teri dokita kye yaŋŋamba oba kye yagamba muntu yenna kitatuukiridde y'abantu abadde abamanyi n'abali b'enku abategeera akuwunyiriza okyali eri n'amanya nti ono bamutumye ono ali ku missoni eno yalemu atya okubuuka abavubuka bano abamubbako essimu ye yalemu atya obbawunyiriza wakati nowulira waliwo essimu ye bwe bagikwatira ejjinja eyo poliisi neega nti edimuddiza n'atuma omusajja bamuyita Bubeka Maganda yali kyamaani waffe eyo ejjinja oba yamuliirako $3 okugijja ejjinja agireete kati naye yadibira eyo n'embwa temulya Kanoonya naye ng'ogituusa wano $3 zaago nze mbabuulira ebisitoole ebyengenda okubuulira eggwanga lino kati naye yafuuka Kanoonya kitalo essimu okugibba by the way abadde tabeera na ssimu ziri ordinary abantu balowooza nti bw'ogibba of course bwe yagibba yamanya nti eyo intelligence yegibbye yamanya intelligence yegibbye era n'agidisablinga disable it takwata busimusimu buno obwafu bwamanyi butekino simanyi bukoze buti kyova laba bagenda mu kooti
nga baagala kooti ebawa olukusa okugigula. Kuba tebalina bujulizi baali baagala bali bujjoomu. They have nothing. Kati kooti neetabawa lukusa. Tulabye nnyo. Olowooza abo be baali basoose okubba. Naye bonna nga abamanyi oluusi nga akkiriza omuntu abba essimu ye amulage trail. Wa weegenda. Ne Dr. Kizza Besigye omusajja mugezi nnyo. Mugezi. Kubanga n'akasimu ako essimu etwaba kugibba tetwanditegedde kiri mabega eyo. Correct. Akusetingira trap eri mu kilomita nnyingi n'atunula era n'ogigwamu n'akakasa. Ekyo bwatu bwe yakikola. Kakati obadde okyatubuulira wanaabeera wano embeera yonna. Tofunye okutataaganyizibwa olwa okufiirwa. Okoona omukyala. Kinaalabika kitya? Naye ng'eggwanga lijja kutegeezebwa nti omuzira tumuyina yazaalibwa luno. Era waali. Era nga bwe mbabuulira waali. Omuzira waali. Newankubadde ali luzira naye waali. Ati era ye muzira. Oweruzira. Omuzira alina kubeera luzira. Omuzira alina kubeera luzira. Ensi yonna emutya. Ebiduduma byonna bimutya. Abakuba saluti bonna bamutya. Aboogera ebinene bonna bamutya. Ensi yonna emutya. Maama njagala osiibula abantu. Naye onkoze obulungi obutayogerekeka. Neesiimi. Neesiimidde ddala. Tujja kwongera okuwayaamu. Tujja kwongera. Tetukyalumamu. Ekitabo kyaffe ky'oli mu kuwandiika. Kyo nkitambuza ntuuka nembeera confused. Nenjagala nsingako amagezi antereza obwongo. Manyi okumanya ennyo nalwo obuzibu. Buli kintu olowooza nti onookiteekamu. Ntegeke ntya? Bannayuganda baagala kumanya ki, mbabuulire ki. Kuba nina bingi nina okubitegeka. Naye nga ngenda mbiwandiika, then I will sort them out. Kubanga twetaaga ekitabo ekyo mu buli ngeri yonna. The Girl from Namwendo. The Girl from Namwendo. Yes. Basiibule tuve wano. Neziimye bannaye mbaagala nnyo. Ku luli nali mbaagaliza bye neeyagaliza. Naye kaakati mbaagaliza bye mweyagaliza.